Omukono gwange gwo sigutegeera oba gwamenyeka oba ki, kuba mbadde saagenda mu ddwaliro kubanga abayaye bangi abadde bannoonya nga baagala kunkuba nga bagenda mu buli ddwaliro lyonna. Nga bagenda mu buli ddwaliro bakubira abantu babaagirire wendi nga baagala simanyi oba babadde baagala kunzita, sikitegeera. Nakati kye baliko ye mission yaabwe, kye baliko kyempulira ekigenda mu maaso kubanga they are trying to put down all my boys oba n'abantu bange bonna. Export TV to the world. Nkulamusizza wenera nenkwebaza emirimu emirungi gy'otussaako engalo. Export TV nga tuli ku mutimbagano, amannya nze omwana Soda. Subscribing bambi, commenting ate osharinge, tojja susubwa bingi. Kitegedde. Omukulu Granade official avudde mu nnaku ey'ekitalo n'atunyumiza ebyaliwo ku olwo lunaku lwe baalwana ne Rickman, era n'atunnyonnyola embeera ey'obunkenke gy'alimu obudde buno. Agamba banoonya kumutta. Njagala vidiyo eno ngikulage yonna nga tewali budde bwa kuwonoona. Naye nkusaba commentinga ate likinga, subscribinga, teekako notification bell. Eno ye Export TV, tuli buli wamu. Kankwagalize okulaba okulungi, obeeko ky'ojjamu ky'oyiga ate oweeko ne munno. Nze omwana Soda. Yeah, my people, good morning. Let me hope you guys are doing well. Yeah, as you already know, I go by the names Granade Official. And the reason why I'm here to express myself and to clear the air. Kumenya ebibadde bigenda mu maaso on the media. Yeah, ku lutalo lwe bayita olutalo olwaliwo ku Sunday ku Teresa. Okubabuulira ebyaliwo byonna ku saidi yange nga Granade. Ennaku zino zonna mbadde nsirise kuba mbadde ngezaako kwetwitinga. Yeah, mbadde ngezaako kwetwitinga kubanga nafuna injury ku mukono gwange guno gw'eno side n'ekigere kyange, n'ekigere kyo kyali kyanuuka bunoosi. Ate omukono gwange gwo sigutegeera oba gwamenyeka oba ki, kuba mbadde saagenda mu ddwaliro kubanga abayaye bangi abadde bannoonya nga baagala kunkuba nga bagenda mu buli ddwaliro lyonna. Nga bagenda mu buli ddwaliro bakubira abantu babaagirire wendi nga baagala simanyi oba babadde baagala kunzita, sikitegeera. Nakati kye baliko ye mission yaabwe, kye baliko kyempulira ekigenda mu maaso kubanga they are trying to put down all my boys oba n'abantu bange bonna. So ekyaliwo ku Sunday, my people, tutuuka mu Teresa, twava ku Skies Mirembe, tutuuka ku Teresa ku gundi ya Brands. So twatuuka ssaawa zaalenga nga nnyawo zigenda mu ttaano. We entered the club. Bwe twayingira mu bbaala, abo bagaayi Shida ne Bawe ne bajja ne gange yaabwe y'abantu nga bangiko. Ffe twalinga like 3 people. Yeah, we were like 3 because I came with 3 people. Ze naliwo okuna. Sibayaye, sibabawonsa kuba omuntu nga ennaku zino mbadde ntambula nzekka, sibeera si bintu byankale kubeera nnyo n'abantu bangi, naye nabyejjako kuba nabifunamu obuzibu bungi. Tutuuka awo ku Teresa, tufuna table, tutuula, tutumya ebyokunywa byaffe. Normally dakiika nga 3 abo Bashira bajja ne gange yaabwe ne Bawe bajja batuula awo banywa. Ffe tuli ku ccupa emu, twali tunywa Hennessy. Banywa. Ndowooza oba bamala kutamiira ne batandika okutufuma, okuwanyisiganya ebigambo ne baboys bange. Ne bawanyisiganya ebigambo ne bitandika okumpisa obubi. Ositega ne mpita bounce omu ne mugamba bounce oba bounce wa Shira oba bounce wa Bbaala. Ne mugamba naye ggwe gaye
lwaki bano bagayi batuvumaavuma, lwaki bavuma baboys bange all the time? Why is it like this? Ebbaala yammwe temulina mateeka gagitwala. Gayi n'agamba bro baveeko, just chill it, biveeko. Ositegeera gwe just beera come onyumirwe. Ne ngamba okay cool, naze kunyumirwa, let me just chill it. Ne tubeerawo ntunyumirwa. That thing ne kikontinuinga, ositegeera ne babeera nga bavuma. Ositegeera at the end of the day nange ne batako kunteekamu. Ekimpisa ddala bubi. Ne ntuuka ekiseera ne ngamba omanyi kanve mwene ebbaala. Baboys bange ne baŋŋamba tulindeko katono tumalemu bottle yaffe because we ordered for another bottle. Ne ngamba ne bane twandivudde wano kuba kigenda ndaba gye kiraga is gonna end up so bad. Tugenda tunyweddemu ate bali batuvuma nze bitandise okumpisa obubi twandivudde wano. Baboys bange ne baŋŋamba omanyi blood tulindeko, okitegeera tulindeko tulabe bwe kinaakola ki, tulindeko tumale mu bottle yaffe tugende. Tulindako mbagamba let me first go for short call. Ne ŋŋenda nfuke. Ogenda awo n'ensika boy waliwo kagayi kaali kakwano kange awo ne kakwata omukono ne nkabuuza naye mmwe lwaki muvuma baboys bange, lwaki mutuvuma tetunabalumbako, why you guys abusing us? Munnange kagayi ne kaŋŋamba tujja kuba baboys baabo, tujja bakuba biki. Ne ŋŋamba obusungu nga bungi wano. Ne ŋŋenda mu washroom ne nvaayo ne nkomawo. Kitegeera ne ŋŋamba boys bange nze amazima gane nti sikyasobola kukola kikubeera wano. Kitegeera tufuluma mbagamba manyi tugende. Tufuluma boys bange ne bagamba naye maani okoze bubi ogenda blood, tukoze bubi ogenda twandisigadde. Tugamba katukomewo. Actually kyabaawo after some time naddamu ogenda mu washrooms. Kitegeera ne ŋŋamba kankomewo kati mba nkomawo munnange. No, when I was going these people baatandika okunvuma era still. Kitegeera maybe they thought I'm leaving, kumbe nkomawo. Kitegeera so when we were going abagayi basigala bakola ebintu bye bimu like fuck you biki obimanya ebintu by'abavubuka. Munnange bagana naye tutuddeyo tutuule. Kitegeera sikyagenze kyendaga ne muwashroom sikyagenzeyo tuddeyo tutuule. Mba nkomawo Rickman yabuuka wa n'omwenge gwe najja nkuba eccupa mu face. Kitegeera waliwo gayi yaliwo awo nali nkute glass ya Hennessy, glass yange oba yagwawa kuba yajja nkuba eccupa mu face but yampushinga bw'ati. Yasooka nampushinga n'engweri najja nkuba eccupa mu face. Kitegeera nenkola bwete eccupa yakuba waneeno. Kitegeera baba osabe ne bankwata wansi awo mu gundi kuba nagwa mu ntebe bwenti nga bw'onaagwa ku ntebe bw'oti n'oteeka omutwe wano wansi nga amagulu gali waggulu. Kitegeera nengwa wansi ddala. Kitegeera kati bwe nagwa wansi Rickman nasigala nga akuba ebikonde bw'ati naye nga anoonya face yange gy'agala okukuba naye nze nga protectinga face yange kubanga singa sa protectinga face yange I would be dead right now. Kyemmanyi bankuba ebikonde gayi nankuba ebikonde babawunsaye bankwatidde wansi awo. Kitegeera bawunsaye yali ankutte wansi awo nga gayi ankuba lwakuba munafu mu mikono ndowooza kubanga ebikonde byankuba okubanga just omukono guno simaba gwamenyeka oba ki kuba gunnuma nnyo bagezezaawo okuyunga naye gukyagaanye. The pain is too much. Ya pain ekyali nnyingi nnyo. Ekigere kyo kigenda kitereera. Ekigere kigenda kitereera ndowooza bwe nabuuka ekigere kyo ne kifunamu obuzibu. So munnange those people balina omupango gwabwe. Kitegeera kubanga bannaye singa sadduka singa ndi mu festival zino kyenyinza obagamba. Munnange bagayi ne bankubira wansi awo ndowooza bagamba something kyasala oyo Rickman. Kati ndowooza mu kujja omusaayi omungi ne bagezaako omunzijako. Kitegeera cause omuntu yali anfiirako omwana nga ye ayagala
oba gayi alinako obusungu bungi simanyi gye buva maani gayi nga nkupiira wansi awo naye lwakuba nze nasigala bwendi nga protectinze fesi yange kuba ye gye yali anoonya yokka ecupa baagimuggyako so olwammala olwafunamu kawaazi awo nga bamuggyeewo nenegayirya baawunsa nyambonte baawunsa nanta bwe nasituka bwe nti nenfuna nendaba wempita nenziruka saanoonya muntu yenna sadda mu kulwana nafuulwa butomi nenkola ki nengenda saalwana na muntu yenna okitegeera kubanga abayaaye baali beeyongedde nako wajja abayaaye abalala awo ne bayingira munda awo mu bbaala abantu bafuuka nga like 50 nga banoonya nze muntu omu igeme waliwo abavubuka bangi bavubuka bange ne batandika obbakuba wala akavubuka kabeera nnyo ne fiiki ka best friend ka fiiki Famaica bakayita Samu Kikumba waliwo awo Eddie bangi baaliwo awo ba Dice Rich all of those they were my friends ne saawa zino bali the other side so eri beef eri heavy understand munange there were so many bayayes naye they decided to do that to me balina olukwe lwabwe kitegeera nze nafuna waazi nenzuluka nengenda naye singa sadduka Katonda yandizizza bibye. Export TV to the world.